Emikolo n'embaga ku Bukedde TV 1. Mukwano gwange omulungi ali mukulaba Emikolo n'embaga Saturday edition nkubuuzaako munnange era nenkugamba nti osiibye otya olw'omukaagalo lutambula lutya webali kubeera munnaye wewaddeyo time yo ey'omuwendo negamba nti nekulaba Saturday edition ku Bukedde TV era sijja kwerabira kujjukiza nti banaffe abateekamu essente mu programu eno be banaffe abakolera ebizigo bya Edsons era nga balina Edsons Apple Hair Shampoo gw'onaazisa mu nvirizo nezisobola okubeera nga zirabika bulungi. Edsons habo jelly wewe munange omuteekamu munange n'omwesiiga n'obeera ng'olabika bulungi ate Edsons hair dye ewali nnyo kutayinga oluviiriro ne luba munnaye ng'ate lwongera okuba nga lutambula bulungi. Nkugambira nti nze Sharita Mutaawe era programu eno egenda kuba nga egendera ddala paka essaawa 12 n'eddakiika 45. Tulina biki olunaku olwaleero? Olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tutunuulira munange ebirabo ebyenjawulo ebinene ebigabiddwa mumikolo gye tuzze tukulaga tomanya nawe nze okusonda mpola mpola nawe n'okigaba. Netunamaliriza tugenda kuba nga tutunuulira kye bayita videography oba video mu mikolo. Sebo kakati okwanjula omugole yandyetaagisiza cameras mmeka? Okwanjula omugole yandyetaagisiza kamera 2. Endala ekwata byonna birina okumanya ku video ogenda kubanga obiwulira wano mu programu y'emikolo n'embaga ate era bwe tumaliriza tukutuuseeko emikolo gyaffe. Rachel Mukwano tula okalire nga tutandika Saturday edition ne banaffe aba Edson. Achalava Emikolo n'embaga Saturday edition ne banaffe aba Edsons yongera okujjukiza nti funa akatabo kaffe aka bride and groom akapya akafulumye akaliko omukyala Dora Mwima eyali Miss Uganda. Embaga ye yabadde etya ate wamu n'embaga y'abantaganda naye omweri nnyo ate no munnange bifune osobola okubeera ng'otambuza bulungi nnyo omukolo gwo tugenda kubeera nga tutandika n'ebirabo ebyenjawulo ebinene ebizze ebigabibwa ku mikolo gyaffe egy'okwanjula naye nga nyongera okujjukiza nti nawe kennyini alaba embaga osobola okubeera ng'ogabira munnoowo ekirabo bwe kityo okitegeera ate era nga n'abantu abasinze okugaba ebirabo bwe biti munnange ogenda okusanga baludde bonna ebbanga ddene kiba kitegeeza basoose kukola bintu byabwe bwe babikoze ne bagamba kaakati katugende twanjule abazadde mbawe kino gwe nkuwe kino nolwekyo naawe ateeka omukolo nga tonakutuuka myaka gyabwe tekigaana kukola gugwo gw'olina kukola kuba nagwo gusobola okubeera nga mulungi. Ekisinze munnange ogabibwa munnange omanyi nti abasajja ennaku zino bagaba emmotoka ez'amaanyi ensajja nga bazigabira bakyala baabwe. Ojjukira ebuyikwe ku mukolo gw'omukyala Margaret Nancha maama bamusimba emmotoka ensajja ekyalo ne kiwuniikirira. Bannaye mukyala wange ono mwagala nnyo kubanga sijja bagamba nti kyendi naali kibadde ate naye kyali tekyali kibadde. Twajja ne twesanga nga tuli abantu abakozi. Amiina. Laavu yaffe nefuuka ya fitting ne tufitinga. Kakati
ngenze nenoonya mu buchenji bwe nnina neŋŋamba neŋŋamba mukyala wange yeetaaga ki singa nti walembuukira wawaddewo ekisaawe zebadde ngenda kugula kanyonyi nkamuwe naye ewata ekisaawe nensalawo munoonyeze kano nemuwa emmotoka tx mpya nagijja eggulo nakawa kaadi yino eri mumanyago ekisumuluzo kiikyo mukyala wange saagala nnyo enkube tubadde tulina naye yongerako ate yo nga tuvuddeyo ne wali eri ejjeza ku lw'emityana okikira omukyalo oyo nakayiza bannange naye baamusimba emmotoka ennene ensajja bino ebirawo binene ate ng'ogyeko ekyo munnanga abaami tebakyagaba tanka zino ntono ku mukolo era ogwo gwennyini ogwejjeza maama abazadde babasimba tanka nga yandowooza ebidomolo oba mutwalo oba ebiri kwega bambi butuufu kirungi nnyo ate era munnaye ng'ogyeko ekyo abagole babagabidde nnyo n'emmotoka munnaye ezibajyaamu waliwo eyo wa mwana mwala Teddy Nabukenya oyo bamusimba sipaasiyo Nabukenya yimirira omwana mulenzi anoonyeza ebirabo byayinza okukuwa ne bimubula mwana mulenzi akugulidde emmotoka mpya kapyata jangu entebe ya emmotoka ya mugole Nabukenya mukadde kano tugenda kulaba nga Nabukenya n'emmotoka yiyo yensonga lwaki banyafuwa ku ng'ombe tyongeramu abantu tebawulidde omwana bwazaalibwa n'asoma neyeyisa bulungi bino byafuna waliwo omukwano gwange gwe bayita Jamira wali ekyebando bamusimba rafo kukwasa amahale gano nakusaba onnekumire mulungi nembubi musungu n'omusanyi Allah nga yindezi waffe salamu alaykum mpolampola babalaba ku kamera mwami wange Kalumba Faruk nsiimye kino kyonkoledde Allah akuddizeemu ekisinga obulungi ate era ne pasita waffe pasita Kyolya ate bambi naye abazadde yabatonera omutwalo nga gwa mmotoka kika kya Progress maama nina omukolo gwo gwe sinnabakulaga omanye ate bobo kye bakoze ng'oggyeko okuleeta bino ebibbo tebaleese bingi nnyo bagambye nti abazadde ki kye basinga okwetaaga bo ne babasimba ki mmotoka zokka maama ne bamusimba emmotoka neta ne bamusimba emmotoka kugamba ebyo ebirabo ebinene bizze bigabibwa ate maama we asindise banyina Ssebo Saalongo Christina Nabukeera ne mutowe Lesite bajje wano bafukamire beebaze maama bakwase ekirabo kino maama webale tuzaalira kukula ana mwana omwana tasala naye nga yakusaza kusala nga tasiye butambala kuyidi Saalongo nyeenya fiira ku mwana w'obuwala ate wali eri ku Lwesalaama namwala Janat nakiweewa ye bamuwa ekyapa washing machine kwegamba ebirabo ebyo ebinene bye bazzenga babagabira okiraba maama Ebyappa babigabira ddala kino ekyapa sikyeri waffe buyenga eri mukuuku kino kyawa kyogere kyawa kino bunga mulamusemerani bakwasa ekyapa kino abagaba motoka etobera kuolula kikwate tulabe taata ekyo kyekyapa
ate nga bwetwalabye ebyobugagga ebisigala ng'ettaka kakati lyeririwo kubanga mulamumba ate bemulimba mukube nnyo engalo z'ensonga eyo twali tubadde twagala naye tumulage ensonga etandikewo afune kugamba abeere ne source of income mukwateko mu ngalo taata ne bataata ku lwa maama ku lw'omukadde maama ebirago bye kikino n'ekyapa kikino ekyapa kyawa kunyonyo awo nesifiira ku mwana muwala naye nga nyongera okujjukiza nti ebirabo bwe bityo bizenga bigabibwa olw'okubeera nti abantu bano bambi abamu babeera beetegese ennyo abalala bava mu famire engagga abalala munaye nga baludde bonna nga n'omukolo baguwadde obudde okitegeera mukwano tugenda kuba nga tuwumulamu katini ate oluvannyuma tudde n'ebirala tova ku Bukedde TV Mikolo Nambaga Saturday edition.